zimusanze akozesa kabaka nga akapiira. Zimusanze akozesa kabaka nga akapiira. Njagala kusabira Aisha Abasajja kabaka waffe gy'oli yonna. Waliwo amaloboozi mangi yatubanja kabaka tugoba kubanja kabaka nga tubanja taata oba maamawo. Kabaka waffe ffenna oba muli Baganda oba temuli Baganda kuba kati we tulaba institution yaffe ya Buganda waliwo abali mu kugisaanyaawo mu bugenderevu nga bakozesa oluyaye. Nolwekyo Ssaabasajja kabaka yonna gy'oli mukwano gwaffe oyite mu mbeera eyo. Yambuzize nti kakati ababaka bali tuludda lw'okulembera tobawolereze n'enganze empolereza omubbi ku lwaki mamuwolereza. Oba oli wa NRM oba oli wa opposition omubbi abeera mubbi. Ikube enkanda mugambe mwogereje kugabbi obufuzi obw'enkanu bwegiriisa nnyo bwe watabaawo abugambako. Jema Museveni ne banno ekizibu kyammwe muludde nnyo mu buyinza. Abangi naddala n'ebitongole bya gavumenti balowooza nti ekigambo kye mwogera ly'etteeka ate nga si kituufu. Muteekwa okuba nga nammwe mugoberera amateeka Jeno Museveni ne banno. Abalala bangi batyo bagambako mmwe abakwata mmundu naye ffe tetutya kubanga tukimanyi nti si yemmwe abasalawo okuwangaala kw'abantu. Katonda yasalawo. Tulekeraawo okulekera pulezidenti ebbeetu okutujoganga. Generali Yoweri Kaguta Museveni amawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna galaga nti ebintu byongedde okubeera nga bimusobera era nga basattira munda mu State House olw'omulembe gw'abavubuka oba generation erabika nga teyagala kumanya nga ne bw'ogigamba biki esalawo byo byewulira eyagala akasattiro munda. Jeno Yoweri Kaguta Museveni aweze okubeera nga afufuganya abalyake wabula ebigambo bino waliwo abamwanukudde baanukudde ki mu ngeri y'emu. Katikkiro wa Buganda yetasimattuse nga bamutwala abaana ba social media ne bannayuganda kosa ne bannabyabufuzi beegasse okubeera ng'oboolyawo babanja kabaka wa Buganda. Omukulu ye Mukuumaddamula ebintu byongedde okubeera nga bimwonoonekera. Buganda gye yali agamba nti ewooma etandise okubeera ng'emukaayira. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Europe Joel Ssenyonyi agambye tagenda kuttira ku liiso muntu yenna agenda maaso n'okuba ng'ali enguzi kabeere wa kibiina kya NUP agenda kubeera ng'amuwaayo eri amateeka. Mu ngeri y'emu Kanso Nalukoola ayina ebigambo by'ayisizzaawo eri abagobaganyizibwa ku ttaka. Byonna mbirina mu lutambi oba mu katambi k'olunaku olwaleero. Ticha Lumbuye ayina obubaka eri Nnaabagereka wa Buganda. Sylvia Nagginda ayina obubaka bwe oboolyawo bwe yeetaaga okuba nga mutuusaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko mu maka ga Mr. Proper oboolyawo asobole okubeera nga mugumya ku bazadde be. Ebigambo bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Kyenkusaba malayo akatambi kano osobole okuba ng'otegeera ebigambo bingi. Njagala kubeebazaako buli ssekinnoomu wenna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo webalire ddala. Njagala tandika n'akatambi ka president nga yakava mu ggwanga erya South Africa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawubyeko olubu lw'ekigero olunaku olwaleero eri muganda waffe munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga James Proper. James Proper y'omu ku bannamawulire era ba analyst ba music oboolyawo be tulina mu ggwanga Uganda naye nga yasigaza omutwe gwe. Omanyi bannamawulire tuli bangi naye ng'emitwe emitwe baagiwenza. Tetusobola na kwogera bye tulaba mu ggwanga ate nga gwe mulimo gwaffe. Kale nawubye olubu lw'ekigere katulabe ebibaddewo. Batubikidde twabaddewo nze nakomyewo kiro naye ne ngamba waaki tunawubayo olubu lw'ekigere tukubagize ku baganda baffe. Oyo omwana mwazaala Genius abeera ki mu Uganda? Kakezimunyu mwazaala Kakezimunyu maama. Era tubeebaza okumuzaala ne mumukuliza mu mpisa ez'obuntubulanga. Ebiseera bino abantu bangi nnyo naddala amagezi tugatunda kuba bagakozesa okunyigiriza bannaffe. Omusajja ebisakoze bw'atyo era kyekitukuuma agatoli wa mukwano. Bwe tuba nga tuvuddeko ewa president njagala kukugamba gwe munnayuganda mpuliriza. Bw'obeeranga ng'oli frustrated
bw'obeeranga ng'oli stressed weewalenga okwogera kubanga ojja kwogera ebyensi mattu. Lwaki nkugamba bino? Katikkiro wa Buganda yavuddeyo olunaku olwajjo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka si kalenzi ka ku street. Wabula mu bigambo bya Katikkiro yayongeddeko n'agamba olaba n'atamanyiddwa bantu atayina amumanyi bwe baamukwatira mu nnyonyi yabadde ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katikkiro wa Buganda bw'obeera ng'owulira social media ekusinza amaanyi sirikanga toyogera kubanga ogenda kukola ensobi buli lunaku. Ensobi zino zikuteeka mu matigga kyokka ate zisinga kuteeka mu matigga Obwakabaka bwa Buganda of which gosobola okuwummuzibwa niyo Obwakabaka bwo busigalawo. Njagala tuwulire ebigambo bya Katikkiro awamu n'omuntu gwe yali ayogerako. Sani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Okay, oyo ye Katikkiro bw'atyo bw'ayogera. Ne katulabeko katono ku muntu gw'agamba nti oba oli awo tamanyiddwa kubanga olwaleero bw'oyogera ku bantu abali famous oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ojja kwogera nga bw'owulira oyagala. Nga bwe nsoose ngambagamba nti omuntu bw'obeeranga frustrated bw'obeeranga stressed toyogera. Katikkiro sirikako. Aboogezi b'Obwakabaka bwa Buganda gye bali baleke boogere wabula ebimu bireke otherwise Obwakabaka obuteeka mu matigga. Njaga tuulabe wono ye Bobi Wine atamanyiddwa bantu. Yoyo Bobi Wine teri amumanyi era tamanyiddwako yadde kwegamba Katikkiro ye bwe yalabye. Okumanya bino ebintu bikaayemu bisitudde n'abantu be mbadde siwuliranga nga baanukula ku Katikkiro oba nga bamwogerako nga muganda waffe Sama Uganda Media. Sama yavuddeyo ne yeenaanika bulungi ekanzu n'agenda mu maaso Katikkiro osaaga guno omulembe eno generation giraba edduka muganda wange. Katulye ku bigambo bya Sama. Mbalamusiza konyo mwenna baganda bange basebo ne banyabo nembe bazaje mutusake ngalo TikTok family. Amanya neddoboozi yenze Sama Uganda. Lunaku olwaleero gumulunga ngo gusoose okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Lunaku olwaleero nyambadde ng'Omuganda. Sikoma kubanga nyambadde ng'Omuganda wabula ndi musajja Muganda yenze Ssenyonga. Baganda bange basebo ne banyabo lunaku olwaleero owekitiibwa tamwete owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo ng'ayogera mu ngeri y'okuvvoola mukama wange ate president wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba noono gwe bakwatira ku kisaawe ani amumanyi. Owekitiibwa Katikkiro tukwambuseko mu saidi z'omambuka tulabeko mu ababiri ani gwe bamanyi kubanga Uganda nnene gwe muntegerayo oyinza okumanya Uganda ekoma Buganda. Uganda nnene tukutwaleko Karamoja, tukutwaleko tukutwaleko Eyezombo, tukutwaleko Karamoja, tukutwaleko Kotido. Tulabe kale kumu ababiri ani gwe bamanyi. So eyo tuveeyo. Nze kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Baganda bange basebo ne bannyabo. Ssaabasajja Kabaka yagwa eddalu. Ssaabasajja mulalu. Ennaku z'omwezi nga 24 May Ssaabasajja Kabaka yatwalibwa. Ennaku z'omwezi nga 24 May
Ssaabasajja Kabaka yatwalibwa e Namibia. Ekifo kye yatwalibwamu bakiyita Specialized Mental Center. Kyatandikibwawo 1984. Ekifo ekyo kikumibwamu omuntu agudde eddalu oba kikumibwamu abantu abalalu. Baganda bange bassebo ne bannyabo, buli abanja Ssaabasajja yongeramu bwongezi maanyi. Olunaku olwaleero ambassador wa Namibia mu German, Mr. Martin avuddeyo nategeeza bannayuganda nti Ssaabasajja yagwa eddalu. Bamuyina mu kifo kyabwe mu bakuumira abalalu mulalu. Baganda bange ssente eyo teri muntu abeeramu nga teyavaako. Ekibuuzo kyange kyensindika gy'oli kyekyasula Ssaabasajja Kabaka eddalu. Kuba tukiriza tugaane Ssaabasajja Kabaka azaalibwa nga buli kimu weekiri nga enteekateeka weeziri. Kyekyasula Ssaabasajja Kabaka eddalu. Ekyo kibuuzo kyange kidde muganda wange gwe ali mu kundaba. Ekifo ekyo kiri okugali mu Namibia lwakuba nti ekisinga abasinga bamanyiyo nga Koneni. Ensonga zino twali tuzimanyi naye nga twasalawo okusirika. Naye ndowooza mutusomoozezza tuveeyo tuzoogere era tugenda kuzoogera. Kiri okugali mu Koneni eyo mu Namibia. Ssaabasajja Kabaka gyakuumibwa. Kyatandikibwawo 1984 era eyo center ebeeramu balalu. Gw'omuganda nawe walumirwa Buganda ojja kusharinga video eno. Abantu bamanye nti buli kimu tukimanyi. Katikkiro omukuumi wa Kabaka yavayo n'agamba Ssaabasajja ali Germany. Bwe bamuteeka nnyo ku mungi n'avayo n'agamba kati ali Namibia yagenze kuwumulamu. Olunaku lwali yavuddeyo n'agamba mbu Ssaabasajja njogeddeko naye ku ssimu nga Ssaabasajja musanyufu. Katikkiro totusiriwaza guno mulembe tetwagala tusiriwaza. Okay, Ssaabasajja yogeddeko naye obujulizi buli watu obujulizi nti yogeddeko ne Ssaabasajja. Abajjukira enkuuka y'omwaka ndowooza oguwedde. Bwe mujjukira bulungi Ssaabasajja yajja na lwaliro nga enkuuka yankya musajja watu nga tamanyi kigenda mu maaso nga taliiko. So Ssaabasajja yagwa eddalu, Ssaabasajja waya zaavaako mulalu. Kitegeeza nti kyamujjako waya mu lubiri eyo. Si birungi, si byangu. Twongere okubanja Ssaabasajja, twongere okusabira Ssaabasajja. Ayi Katonda kuba Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Inze Sama Uganda. Mukama Katonda bankumire mbagala nnyo. For God and my country. Okay, oye Sama Uganda Media. Njagala kubeera nga mpummuza ebbali. Waliwo ebigambo bya musajja mukulu wano bye njagala tuwulirize. Katikkiro nga tonnaba kubeera eyo owulire nga gwe kiruyo ina kireeta ku bantu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga buno buvunaanyizibwa bw'Abannayuganda, buvunaanyizibwa bw'Abaganda okubeera nga babanja empologoma ya Buganda. Njagala owulire ebigambo bino. Sooka ofe kubiri mu nnyumba munda. Abataka bali wa Mwami Museveni tomanyi na ddiiru gye bakoze naye oba olyawo kubeera nga bamuka Ssaabasajja Kabaka nga bamulyamu olukwe. Ebyo byonna tonna bitunuulira oli mu kubambukira abantu abali mu kubwanja empologoma yaabwe. Mwatuuka mutya ku nnaku ebika bya Buganda 12 ebikola Buganda nga temusobola kugula kataka ka biliyoni 4 ne mugenda ewooli. Oli agenda ye mugimanyi. Bwana abagamba nti kikino mumaliriza kati wano. N'oyo Kabaka gwe mutikiza naye bw'abagamba nti ndi opposite ku kino mugenda kugamba ki? Kubanga afuwa omulere yalina okuba watiri okuzinirako. Yasalawo munaabeerawo mutya. Abataka bakuusa nnyo ku kino. Ku kye baakoze bakuusa. Batubadde batubuulira tugeze kulaba Kabaka nga agenda ya Kabaka eliemu. So sigamba genda ya Kabaka nga ne passport ezimba zibalete bolete sibisire tebafunanga ku passport yabamu. Passport bazibasanzizza wano. Yes. Taina na chikiza ni passport agifunye mu ssaawa 3 bazifunye. Express. Yes, express. Bagende balabe Kabaka. Nenge kibatutte ntebe ensonga za njawulo. Okay, bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga ne bino ebigambo mbikuwa obitegeere bulungi. Nakutegeezaako gye buvuddeko nti abasajja babadde ne kaadi 2, babadde ne kaadi Buganda, babadde ne kaadi Bukatuliki. Fenna ndi Muganda ate ndi Mukatuliki.
wabula zino kaadi bannabyabufuzi naddala okuviira ddala mu Buganda ze babadde beewaanisa. Njagala ojjukira nzize nkugamba ti Mwami Museveni abadde akisigadde atya ebintu bibiri oba institution bbiri. Esooka ye Buganda, ey'okubiri ye Bukatuliki. Kakati bano abasajja Abaganda bano Basseggona baani simanya Mpuuga bano Bakatikkiro beesigamye wakati mu Bukatuliki n'Obuganda bwabwe nti bw'amaanyi. Beerabidde nti Mwami Museveni bino byonna yabikkakkanya yabikonya nti Abakatuliki abaali balina amaloboozi agoogera abasajja abakulu bonna bali mu ttaka naye n'enfa yaabwe eriko ebibuuzo. Buganda baginafuya to the extent ti ne bw'obuuza Kabaka basajjamu abali emmengo mwagala kwefuula bakitalo temwagala n'abantu boogere Kabaka. Naye bino tubijjukire nti bano abasajja bazannyisa kaadi bamanyi nti buli munnabyabufuzi ajja yeetaaga Obukatuliki, buli munnabyabufuzi ajja yeetaaga Buganda bw'oba oyagala obuganzi. Nange nabagamba ndowooza tusooke tuwulye akatambi kano nzije mbamalireyo. Ekitiibwa Kyagulanyi Bakatuliki ng'Obukatuliki tebusobola kubatuuza kugonjola kazibu kano kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi tebakkiriza mu Bukatuliki oba b'amaanyi nnyo okusinga Obukatuliki oba Obukatuliki bunafu nnyo. Bwe kiba nga Oweekitiibwa Mpuuga Muganda nga n'Oweekitiibwa Kyagulanyi Muganda ng'Obuganda tebusobola kubatuuza ne bamalawo nsonga eno kitegeeza tebakkiriza mu Buganda oba kitegeeza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi b'amaanyi nnyo okusinga Buganda. Bwe tuba tetusobola kugonjola kazibu kano naye nga tutunulira ebizibu ebinene eggwanga bye ligenda okugendamu ffe tunaabikwata tuti. Awoke akoke katambi owulira kaadi z'abasajja naye njagala mbategeeze nti kino nkyogera nga nze saagala mukiteeke ku muntu yenna muyinza okugamba n'oyo naye bamutumye. Njagala owulirize bw'obanga onaatereza eggwanga Uganda bino mbibagamba weetaaga okusooka olunaku olwaleero nga Namujinga eyawamba eggwanga yalya institution zino ze twali tukkiririzaamu. Leero weetaaga omukulembeze agenda okusooka akwate ebintu bino ebisinga abantu bye beekweseemu abizze ebbali. Bwe buba bwa Kabaka bwa Buganda bannange bulidda. Bwe bibeera Bukatuliki tujja butunuulira kubanga lwaki mbagamba bino si mutima mubi ndi musajja Muganda mbibagamba lwa nsonga Buganda yo yennyini eri mu busibe yeetaaga kununulwa. Onaginunula otya ng'ate olwedda abayambako omulabo okugisiba weebali bateeze n'abamu tebaagala kuwumula kuva ku Bwakatikkiro. Obukatuliki bangi bafudde n'abalala baagala okwogera naye oba oli awo emimwa misiiringe kubanga bakulu baabwe bwattibwa. Oba okitegedde waliwo institution ze tulina okusooka okwesonyiwa tuliddamu ne tuziyamba nga tutegedde ffe abazaagala tulizizza. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako ngiteeke ebbali. Bwe manga ngitadde ebbali njagala kuddukako munda mu ggwanga erya Kenya katono nnyo tubeeko ebigambo bye tutunuulira oba oliawo tujjayo ebyokuyiga. Wuliriza njagala kutwalako munda mu ggwanga erya Kenya okwekalakaasa kwongedde okubeera nga kulinnya enkandaggo era kweyongeredde ddala okubeera okw'amaanyi. Abantu mu ggwanga erya Kenya beemulugunya ku mbeera ya byanfuna oba oliawo n'engeri gavumenti ya William Ruto Samoei gyakuttemu eggwanga lyabwe. Era gye batandika bawanisa ebipande nga bagamba this is Kenya not Uganda. Nenzija nenkugamba kino kivume kubanga bwe libanga eggwanga lyo buli omu lyasongamu engalo nga buli omu tayagala balifaanane kibeera kya bulabe nnyo. Njagala owulirize waliwo ekifaananyi kyensobodde okubanga nnondobamu ne njagala nkikuleetere naawe okirabeko. Ekifaananyi kino kya muvubuka yeenaanisa akakutiya. Ekyakakutiya si kikulu naye kyenjagala otegeere mu kyo bye bigambo ebiri emabega mugongo gwe. Agamba bw'ati awandiseeko n'agamba if I die in the battlefield tell mama I did my best. If I die in the battlefield tell mom I did my best. Bwe mbanga nfiiridde mu battlefield mugambe maama wange nti nkoze kye mbadde nsobola. If I die in the battlefield tell mom I did my best. Singa mba nfiiridde mu battlefield mugambe maama wange nkoze kye mbadde nsobola. Bwe buvumu bannakenya bwe baliko
bwe buvumu bannakenya oba olyawo bwe boolesa mu kununula ensi yaabwe. Njagala buterevu nnyo nkuwe nga nva ku nsonga y'e Kenya, nkuwe akatambi kano nakakuwako gye buvuddeko, naye njagadde olabe obuvumu bw'abaana bano. Bannayuganda muzuukuke, muve mu kuliisa ebijanjalo empiso mmwe basajja mmwe. Bino bye mugamba mbusimanya. Kyagulanyi twamukwasa akalulu, twabimukwasa, ffe twamulonda. Muli balwadde ba mitwe, muli balwadde ba mitwe, mwamukwasa akalulu. I'm not going. I'm not going. I'm not going. Just cooperate. I'm not cooperating. I'm not going. Madam. Don't touch me. Okay. I'm not going. I'm not going. I'm not cooperating and I'm not going. What is your right? Why are you arresting me? Why do you protest? Why? Give me a reason. I protest because you're killing us. Who is killing you? You police. You're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? People power! People's power! People's power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, when we lose our fear, no more killings! No more killings! Abo be bannakenya. Muganda wange ye mukyalo oyo n'obuvumu obw'ekitalo nga mpunzika e Kenya. Njagala kubeera nga nkwa ku mawulire agavuddeyo olunaku olwaleero. Amawulire agava munda mu ggwanga erya Kenya galaga nti oba olyawo abavubuka abamu ku baana abato bagenda mu maaso n'okubeera nga bawambibwa. Ba activist ab'enjawulo mu ggwanga erya Kenya bali mu kuwambibwa. Enjawulo ya Kenya oba olyawo ne Uganda. Nagamba ti William Ruto oba olyawo ali mu katabo ka Mwami Museveni, mwali mu kusoma empapula. Mwami Museveni yamuwa ziwera, amugamba kati bakwate bwoti. Era nenkugamba ebimu ku biruubirirwa bya Mwami Museveni lwaki akolagana n'abasajja bano. Kenya ebadde tusingako mu nsonga za democracy, Kenya ebadde tusingako economically, byonna ebadde bitusinga. Naye olunaku olwaleero nga bwe baba bagamba mu East Africa ensi esinga okubeera enfu bagamba Uganda. Wuliriza kakali Mwami Museveni kyakola kulabisa bano bannakenya na kubawa tactics ze oba obukodyo bwe bwakozesa mu Uganda, nabo bennyini bamufaanane balabe nga abakenya tewali njawulo na Uganda. Kyovola ba William Ruto atandise okubeera nga awamba ba activist ab'enjawulo munda mu ggwanga erya Kenya era nga babuzibwawo nga bwe kiri mu Uganda. Werabidde nti baganda baffe bangi babuziddwawo. Yes, kakati omukulu ono naye atandise ensonga zezimu oba olyawo okubeera nga azoogerako. Njagala kubeera nga eyo ensonga ngiwummuza ebbali nsobole okubeera nga oba olyawo nzija nkuwe ku bigambo ebirala. Waliwo omusajja amanyiddwa nga Kanso Nalukoola. Kanso Nalukoola y'omu ku bannamateeka. Alina ebigambo by'ayogedde byenjagadde nnyo tuwulirize. Abadde ayogera ku nsonga z'ettaka. Ensonga z'ettaka zino zikutte enkandago. Mulabye abasajja nga basenda amasomero. Mulabye naye ttaamu eri wakati omuzadde yamaze okusasula fiizi musenda essomero. Waliwo abaana ba P7 mwagala bakole ki? Kanso Nalukoola alina ebigambo by'endowooza nti bikulu nnyo, birungi nnyo singa tuba tubiwadde obudde ne tubiwuliriza. Bino bye bigambo bya Kanso Nalukoola. Abakulembeze abalungi ab'ekitundu kino mbalabye muli bangi. Abatuuze abalungi nsanyusa okubalabako, mbalamusizzaako nnyo. Yenze Luyimbazi Nalukoola, ndi musajja munnamateeka. Twagasoma nnyo ne Lord Mayor oyo era nga amazima tugasensula tugategeera. Naye olumu omufuzi omubi alina lwakulemesa okutaputa obulungi amateeka. Bwe kuba akafaananyi nga wateeseteese okukyanga eŋŋuumi nga munno gw'ozannya naye ayolabibwo, weesanga nga obukugu bwo bufootookeredde. Lord Mayor onannyamba bwe naaba nnemereddwa okubannyonnyola obulungi obbalaga. Waliwo omusango gwe bayita ogwa Salvatore Abuke.
Salvatore Abuke yawawaabira Ssaabawolereza wa gavumenti. Waliwo etteeka erigaana ebikolwa ebyakalogo kalenzi. Ekimu ku bibonerezo ebyali mu tteeka eryo erigaana kalogo kalenzi, ng'omuntu azuuliddwa nti mulogo baamuwanga ekibonerezo ekimusengula ku kyalo, naye nga kooti yekisazeewo asengulwe ku kyalo olw'ebikolwa ebyakalogo kalenzi. Naye ekikolwa ekyo okutuuka kuba kusengule ku kyalo, kooti ye yabanga esazeewo kuba etteeka lyaliwo nga paalamenti ye yaliyisa. Salvatore Abuke bwe yagenda mu kooti etaputa ssemateeka n'awakanya ekibonerezo ekyo nti kyali kirinnyirira eddembe ly'obuntu. Kooti etaputa ssemateeka nekkiriziganya naye nti mazima ddala okugoba omuntu mu nju ye waasula ku kyalo kirinnyirira eddembe ly'obuntu. Kaakati bwe libanga Constitutional Court yataputa bw'etyo nga n'ensala weeri ey'omulamuzi, kati ate okukeera obukeezi gwe ng'owannema n'ogamba nti nga tetumaze nakuwulira gwe asula wano, tusazeewo kumenya oveewo. Waakiri baali maze genda mu kooti ne bafuna ekiragiro kya kooti, kooti n'ebayita mmwe abatuuze n'ebawulira nti ddala muli bamenyi b'amateeka temusaanye kubeerawa mu kitundu kino. So okukeera enkya nga General Museveni gwe mugamba kalagira yatudde ne banna abannema ne babasalira omusango. Ekikolwa ekyo kya bumenyi bw'amateeka bassebo ne bannyabo. Abantu b'ekitundu kino n'awalala ng'ate batandise okumenya enju zaabwe, bazijjamu enzigi n'ebirala mbu bayitegule mangu ekibabu. Bassebo ne bannyabo, bannamateeka nga Lord Mayor tebasobola kulwanirira muntu mutiitiizi. Kati ate gwe kennyini omaze okumenya enjuyo, ke kabonero ak'enkukunala akalaga nti oli mukyamu, nti era awo tolina kubaawo. Mukube enkanda, mugaane, mwogere eby'effugabbi. Obufuzi obw'enkanu bwegiriisa nnyo bwe watabaawo abugambako. Namwe abatannalinyirirwa ddembe lyammwe abali eyo, mwogere ku nsonga y'abantu bano. Kituufu oluntobazi zirina okukuumibwa, naye ate tetuyinza kugamba nti tukuuma entobazi ng'abannansi tubafudde emmomboze bassebo ne bannyabo. Toyinza kugamba nti tukuuma entobazi ng'amakolero gaabwe abanene go gali mu ntobazi. Eddembe lyaffe lirinyiriddwa. Awali amasomero ne gatundibwa ne gaggyibwawo abaana b'ensi eno mwe basomera, ne baleeta abalala bannamawanga ne bajja ne basenga awo ku Shimoni, ne bazimbawo zihoteeri. Olwaleero bwe mumala okujja abantu mu ntobazi mwe mugenda kukolawo ki? Ekibuga Kampala ssebo Lord Mayor kyazimbibwa mu ntobazi. Wawe mugenda okumenya na wawe mugenda okuleka. Sudirwa ayiwe ettaka mu nnyanja. Okwo si kulinnyirira butonde bw'ensi. Sigambye nti kituufu, naye tulambike bulungi. Oteekwa okutulaga bw'oba otujja mu lutobazi wa w'otuzza. Oyo yenna ayagala okulemererwa akola ekintu kimu, alema kuteekateeka. General Museveni ne banno ekizibu kyammwe muludde nnyo mu buyinza. Abangi naddala n'ebitongole bya gavumenti balowooza nti ekigambo kye mwogera ly'etteeka ate nga si kituufu. Muteekwa okuba nga nammwe mugoberera amateeka General Museveni ne banno. Abalala bangi batyo bagambako mmwe abakwata mmundu, naye ffe tetutya, kubanga tukimanyi nti si yemmwe abasalawo okuwangaala kw'abantu. Katonda yasalawo. Temukulaakulanya ffugabbi, tugoberere amateeka. General Museveni bw'oba oyagala nnemmejja abantu mu lutobazi, sooka obawawaabire nti baasenga mu bukyamu mu lutobazi. Kooti esalewo bwe baba baagadde bajulire, bwe baba tebajulidde bave mu lutobazi. Oteekwa okubawa ekkubo wa we badda. Tosobola kutuleeta kubaamu mmomboze
kubaamu bantu ba forena abalinga abanoonyi b'obubuddamu ate nga nabo ekitiibwa kyabwe kikuumibwa. Mukama wange Lord Mayor, nga bwe twavaayo gwe kennyini gwe watukunga ne tulwanirira ku bantu b'e Lusanja. Abantu b'e Lusanja kati bajje bali ku bibanja byabwe. Mukama wange era nsaba otukulembere mu ngeri y'emu. Nze nja kuba muwulize tulabe nga tuwaaba emisango nga tuwawaabira nnema ne gavumenti efuga kuno. Ng'ayogera, ng'akudaala, ng'ajerega, ng'avuma ne mwewuunya. Museveni bw'abadde ayogera yatugambye bwe yali mu ntalo yayita wano naye teyalaba bantu. Yandirabye abantu ate nga yali ali mu lutalo ng'abantu yali abatta. Nze ndowooza abantu era bali bakoze eki, bali badduse olutalo. Ne Mwami Museveni ekyo yakoze eki yakyerabidde. Ebyo bye bigambo bya kanso Nalukola kyendowooza nti tebiina bubi wadde bwe bikoze bigambo birungi obwenkaniddeawo abadde on point ate nga kyayogera akikakasa era akimiininga. Njagala katono nnyo okuyiseko ewa Muhammad Ssegirinnya omulwadde awaali akubye ku matu yakomawo mu ggwanga olunaku lwa Sande era ng'okusinziira ku David Lewis Rubongoya SG Secretary General wa NUP yawubye olubu lw'ekigere nkyayo olunaku olwaleero bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga tutegeeza nti nsobodde okuba nga nkyalirako omubaka amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinnya oluvannyuma lw'okukomawo mu ggwanga era nga amazima gali nti akyali weak akyali munafu naye nga kiragira ddala nti Mukama yayanukudde essaala ye Muhammad Ssegirinnya ekifaananyi kyekyo. Twongera okusabira Mukama Katonda akusuuse weewaawo okusinziira we wali we watutiisiza ennyo ate ne wano we tukulaba Mukama akoze omulimu gwe agukoledde ddala bulungi mu ggwe. Abaali bakwagaliza okufa si be balina entuuko zo. Nga kanso Nalukola watugambye wali si be balina entuuko zo. Ogenda kubeera mulamu, ogenda kubeera nga otererera ddala Muhammad Ssegirinnya okomewo watanye. Njagala kubeera nga ensonga njikwata njiwummuza ebbali era bwe mba nga njiwummuza njagala kwolekerako eri Generali Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni agenze maaso olunaku olwayo n'okuba nga ategeeza nti enguzi kyangu nnyo era kisobokera ddala okubeera nga tugigoba mu ggwanga singa bannayuganda bafuna omulimo ogw'okugamba mu mitima gyabwe bakkiriza nti ensi yaabwe bagyagala tujja kulwanyisa enguzi. Mwami Museveni agamba nti nkitegedde era nakakasa ne ŋŋamba ne IGG asobole okubeera nga anoonyereza ku nguzi egenda maaso. Mwami Museveni ayongerako era atutegeeza agamba bw'ati agamba nti kituufu ntegedde nti ebitongole bya gavumenti omuli poliisi Palamenti ne mu ofiisi eyange mwennyini omuli abasomesa n'ebintu eby'enjawulo bali banguzi. Wabula agamba nti tugenda kubeera nga tugituula ku nfeete naye agamba nti tugenda kutuula ku nfeete. Njagala owulire akatambi kano nakakuwaddeko njagala nkakwongere. Tumanyi nti omubaka omu ku babaka abasatu abaasibwa amanyiddwa nga Cissy omubaka ono ali mu kkomera. Ne natunuulidde ababaka ba NRM nga bakulembeddwamu Sipiika Anita Amongi nga bali katuuti bakakasanga Sipiika Anita Amongi we yasinkanye General Museveni n'agamba nti agenda kusonyiwa Cissy ku lw'obuli bw'enguzi era ne bategeeza abantu nti oba oliawo Cissy ssente bwe yazijjangayo kituufu yazijjayo bo bennyini bakonfeesinga bakkiriza nti yazijjayo oba yazibba oba yazinyaga wabula bagamba bakisiba ku bantu mbu yaziryanga nammwe. Kale tukkirize yaziryanga nabo ddala ekyo kyateekeddwa okukola tafuna musaala n'ebiringa ebyo. Wabula njaga tuwuliriza akatambi kano bwe tuvaayo tugenda wulira Mwami Museveni agamba nti agenda kulwanyisa enguzi. Tugenda kuwulira Generali akalulu ka Cissy namujjukaliwa sibawulira bw'abanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga abadde alya ne bannalwengo nimbye sentayoyo ebiri e Kampala mubiwulira tebibatiisa. Ogwo muyaga gugenda kukola ki? Era tugenda kudda eno mu maanyi nga twebaza Katonda
olwa Honorable Cissy Namuju okuva mu Komera. Njagala mubeere bagumu, mubeere banywevu. I want to bring you greetings from Honorable Cissy Namuju. Okusooka kwa byonna ayagala kutuusa okulamusa kwa Honorable Cissy Namuju. She says she loves all of you. Abategeezezza nti abaagala nnyo Honorable Cissy Namuju. I went and met Cissy Namuju. Maama yagenda n'alambula Honorable Cissy Namuju. She's in good spirit. Ali mu mbeera nnungi. And she's going to be with you. Era agenda kuvaayo, agenda kubeera nammwe mu kaseera katali kanene. That is going to be your woman MP forever. Honorable Cissy Namuju yagenda okubeera ddala member wa parliament omukyala ebbanga lyonna mpaka Yesu Kristo lw'alidda. And the president has heard your cries. Era president awulirizza okusaba kwammwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Ofuudako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaafunye akaleeta ate n'agasa nammwe n'abagabirako abantu b'omu kitundu. Otambika nsubire nti nno okawulidde abo bennyini awo wennyini we bali bwe kibanga kulwanyisa nguzi abo babadde tebavaawo bennyini balina kukwatibwa kubanga Anita Mongi atulaze n'otulaga ye kennyini atulaze nti bayogeddeko ne mukama we General Museveni n'agamba agenda kusonyiwa omukyalo ono Cissy naye agenda musonyiwa kuki ku buli bwanguzi. Njagala owulire mwami Museveni ali mu kwesoma era bwali mu kutegeeza nga bw'agenda okulwanyisa enguzi oba olyawo n'okuuka ejjembe yono mwami Museveni. Bino bye bigambo bye njagala tubiwulirize ombuulire mu katambi kano ono agenda kulwanyisa enguzi oba ddala ali kuyiwa nsaano ku mazzi naye ani yagamba nti nno omubbi akwata omubbi ekyo tekisoboka omubbi tasobola kukwata mubbi. Njagala owulira akatambi ka mwami Museveni. We are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see 5-star hotel. From corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. And you will have no evidence yet. It will be another struggle. But you can look at it, lifestyle, yes. But I would like to add, maybe also, what is the problem? What is the problem? Because the money they are stealing is mainly government money. It's not if you steal my car, it's a problem for you. I follow you. The corrupt people may try to interfere with me, but I will follow my cow. So the money which is stolen and nobody follows is mainly government money. But this government money, we know where it is coming from. Oye mwami Museveni ebigambo ebyo yabyogererawa yabyogera bwe yategeeza Igigi omukyala amanyiddwa nga Betty Kamya n'amugamba akole okunoonyereza amuwe ripooti ku bantu ababba ensimbi y'omusolo. Betty Kamya yali akyakola okunoonyereza mwami Museveni yennyini kwolwo lwayogera ebigambo ebyo n'amugamba abantu abo baleke baveeko kubanga abo bo ba investor bateeka ssente wano mu Uganda ne singa onoobalondoola nnyo ensimbi ezo bajja zikwata bazitwale ebweru w'eggwanga. Yawunzika ye kennyini abuuza era agamba nti abaaye ye ne bwe baba babba eyo ensimbi babba ya gavumenti naye gwe oli agezaako ate ku nte yange awajja kumpulira ne babba za gavumenti ndowooza owulira abasajja teri lunaku na lumu teri yadde essaawa n'emu teribaayo era terubangawo bano abasajja nga balina ebirungi bye baagaliza bannayuganda ekyo tekibangawo era tekiribaawo
kuba buli lunaku bongera kubeera bakaawu. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngivaako ngiteeke ebbali. Bwe manga ngitadde ebbali, njagala kwolekera ku bigambo bya Teacher Fred Kajubirumbuye. Ebigambo bino abyolekeza Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda. Ye Sylvia Nagginda oba Sylvia Nagginda. Ebigambo bino njagala tubiwulirize n'obwegendereza. Bwe mba njogera Kajubirumbuye ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda, muwe ekitiibwa ekitagambika, kubanga nze naawe nga tetunnaba kumanya bikyamu bigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda, omusajja ono ye yatandika ensonga eno okutuuka no weetuuse nti ffenna tugigoberera era katugitegeera. Agwana credit katulye ebigambo bye byagamba Nnaabagereka wa Buganda. Nnaabagereka wa Buganda, maama nkulamusizza nnyo, kansule nti oli bulungi. Amannya gange nze Lumbuye Fred. Kansubire nti obubaka buno bunaakusanga. Bukyanga enjega egwira Buganda. Mbaddewo nnyo wano nga ngezaako okukumaakuma baganda bange, bato bange, bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzebuuzo nga bijja ku saidiyo. Ne mbagamba maama muleke olw'ensonga ezaggala wannyindo okweggala. Era ne bakkakkana. Naye maama wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu, naye ate tokisussa. Ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu mu nnono ya Buganda. Nze nga muzzukulu wa Buganda ndi waddemba okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulondo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango guggulwa Ssaabasajja Kabaka yasalawo ekibonerezo kye bampa. Ngezezzaako nnyo okuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga n'ekirabika ogaanye okwessawo olina okuba. Ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zinva mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala abantu bakutambulireko batandika okujjamu ekitiibwa kye badde bakuwa. Mbadde ngenda kukusaba, bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko mutongole, mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke, weesonyiwe emikolo. Nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno gw'abamaama ogubadde mu Lubiri Emmengo gwe nkomyeko okuwolereza. Wenziremu okulaba omukolo gwonna nga gw'ogutaddemu omutwe gwo. Ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako guno okimanya. Kino nkikusaba weesonyiwe emikolo. Wadde munono tovunaanyizibwa, naye ate buli lwobeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulire gwa Naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka, ekifaananyi ky'obasiigira kirala. Nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ŋŋamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Obuganda obutakubuuza bibuuzo. Olwaleero ovudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi.
ogambye nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga basharinga obubaka bulumya abantu maama tewali yali asharinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi lwaki tonzija akabanzi lumbuye bwensirika n'ebigo byesogera nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukube eddagala eri musiimuula obwongo era akabinja akali emmenga kukulemberwa Mayiga Sarah Kagere Agnes Nabaloga Kiwalabye Male John Katende mutandika okugamba nti Kabaka ayina mental illness. Oyagala kungamba project gye mwabadde oba seminar eya mental illness oyagala kungamba nti mwabadde mugezako promotinga kulaga kifaananyi ekyo tesinga mutuuka wali we mugambira nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyoyagala okungamba tonzija akabanzi. Tonzija akabanzi tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate program ziwatandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. Waliyo butabika hospital, mental hospital balina okukola seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Nga neddulu gye mukola okusiimula Ssaabasajja Kabaka obwongo tugimanyi. Not you tonzija akabanzi. Nkulabula. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko ewa Teacher Kajubirumbuye njagala kubeera nga nkwolekeza gye buvuddeko nga bamenya abantu bawali e Lubigi Enansana mu Lubigi Enansana. Omukulu amanyiddwa nga Pastor Bugembe yavaayo n'agamba naye nga yaliwo ng'aliwo n'omugagga afudde ng'ekimuse kumenya bizimbe bye. Yaliwo ye kennyini n'agamba nti kibi nnyo oyo atufuddeko naye bwe yadda mu kyaki ye n'alyoka atandika okwogera nga abalaatiriza n'agamba nti naye nammwe abakaaba mukaabe empola, abakaaba mukaabe empola temukaaba nnyo, Mukama akyali mulamu. Ani agamba nti no Mukama mulamu ng'ebintu byoli biweddewo? Ebintu ebimu mubyogere nga mulowooza mwe mujja kudda eyo olw'okuba mmwe tebabasenda muyina amakyaki mukolera gavumenti mutya n'okugyogerako mutiira ddala n'okuwulira yadde n'ekigambo. Wano Mawulana bwe yavaayo n'addamu oluyimba wadduka mangu sibimanyiiko era nze mukwano gwange just ebyoluyimba tiyanneebuuzizzaako. Muli batiitiizi temukolera Katonda mukolera Museveni, temutya Katonda mutya Museveni. Njagala owuli akatambi kano ke nkuzannyira. Pastor Bugembe nkussaamu ekitiibwa ssebo era nze sivangayo n'empalampa omusumba yenna kabeere Pastor Bujinga azannyira obundolindoli mu kkanisa. Naye mbadde nkusaba ekintu kimu, ensonga z'Abannayuganda zireke zeesonyiwe. Ffe tuyina ennaku, tuyina obulumi, tuyina obuyinike, tuyina amaziga ku mitima. Kati gwe essaawa zino tosobola kuvaayo n'otandika otugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo. Mbuuza, omusajja oyo akutuse, lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka? Mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye. Gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi. Mulungi ki? Mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala. Gwe ekyo tokimanyi? Ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi. Singa yabadde waakusenda bintu biri mu ntobazi yanditandikidde eri embalala mukono. Okitegeera, kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi, lire packaging etudde mu ntobazi, Abakasi etudde mu ntobazi. Wojja wane Namanve kebeere Rwenzori bottling company etudde ku ntobazi. Ye bantu bameka be basenze nga tebalina mu ntobazi. Mbuuza, olubiri lwa Kabaka olw'endejje okulujjako lwonna Bbugwe yali ku ntobazi? Lwaki muwuddisa Abannayuganda? Pasita tuleke sirika. Lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera? Musirike nga bwe mwasirika edda ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo. Musirike. Temwogera kintu kyonna. Ky'ogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati. Olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza oli mu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi. Gwe otokimanyi nti Museveni sitaani bwe Uganda?
nti era alina omutima omulungi. Mutima ki? Ogw'okutta Abannayuganda, ogw'okubasibira mu makomera, n'abamu ne batuuka okufiirayo. Abaana b'abantu babakuddemu amannyo, babaggyemu enjala, babookyeza paasi, babatambuliza ku macupa, abalala batambulira ku misumaali, ng'olyoka otuwanira nti alina omutima omulungi. Mbuuza, gw'oto kimanyi nti Uganda etundibwa mu biwaguwagu? Olinda yonna bagikube ku ttaka olyoka omanye nti yali etundibwa. Mbadde etundibwa mu biwaguwagu paka weeneggwaawo. Ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna. Ffe kye twagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Ebirala byonna tetukyayagala kuwulira sayansi wa bwongo. Kati kyenkusaba Musumba, tukwagala nnyo, sirikira Joy. Tetwagala kumanya kkalayo. Bakadama bali ku byeyo babonaabona. Abaana babonaabonera ku byeyo azimbye Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko mwaka katambi, njagala onzikirize butereevu nkutinye nkutwale ewa Roopu Joel Ssennyonyi. Ebimu ku bintu bye njagala ku Joel Ssennyonyi nti oba oliawo Paalamenti luli yali kiguumaaza nga omukulu Mpuuga ayina watuuka ne watayagala kutuuka, nga Bannayuganda we baagala atuuke ye tatuukawo. We bakwasa Joel Ssennyonyi baba yakaawa. Joel Ssennyonyi basekezi yafuuka basekezi. Omukulu omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi amwasimula bugolo. Ne kaakati yavuddeyo olunaku olwajjo, yabadde ku rediemu gye bayita Simba, n'agamba tagenda kuttira ku liiso muntu yenna mubbi mulyake mulyazaamaanya ng'azannyira ku ssente y'omuwoomusolo. Tagenda kubeera nga kwegamba amubikkirira, ajja kumwogera. Joel Ssennyonyi ayongerako n'agamba bw'ati, agamba nti Bannayuganda babakuŋŋaanyaamu ensimbi wakati mu bulumi, abali ebweru w'eggwanga ne babasolooza, abali wano ewaka ne babanyuunyunta. Bano abasajja bo ne beegabira. Tagenda kuttira ku liiso kabeere wa NUP, owa opposition oba owa gavumenti, bonna bazze ssente z'eggwanga. Basekezi Joel Ssennyonyi yono gwenkuwa, wabula tujja mubbi abeera mubbi. Oli yambuuzize nti kakati ababaka bali ku ludda lw'okulembera tobawolereze, ninganze mpolereze omubbi ku lwaki mamuwolereza. Oba oli wa NRM oba oli wa opposition, omubbi abeera mubbi. Ate nno ensonga ya cooperatives, asubira abantu bano banagigenda mu buziba waayo, kubanga ssente za cooperatives obuwumbi 164 babbiwa mu Paalamenti ewedde ey'ekumi nga mulimu n'aba opposition. Era kansubire banagenda ensonga eno buziba bonna n'abo aba opposition, kuba mpulira abamu baagala bataasa anti kakati ono tumuleke, alina omulimu gwatukolera atuyambako, oba okwawula opposition oba okukola kyo bwe bityo. Mulimu amannya g'aba opposition ababba ssente z'omuwoomusolo. Tusubire abantu bano nabo banaakwatibwa ku mukoona. Kuba tulina okwetegereza naffe. Tuyinza kugamba nti kakati oli wa opposition tuvumirira gavumenti ya Mwai Museveni lwa bubbi naki, ate naffe ne tukola ki ekimu. So abantu abo katusubire bonna kuba ebintu bingi bigenda mu maaso mu Paalamenti yaffe eyo. Era ebowulira baaza amaka g'ababaka ne basangayo akawumbi. Byebyo waliwo omu nawulira basanga kadde 118 mu motoka ye, era gitute ku washing bay ne bazibbaamu. Waliwo gwe nawulira agamba ne kakati mu motoka ye oba mwabaddemu 118 ewaka waliyo mmeka simanyi, n'ebibuuzo bingi ate ansantomu. So kugamba tuwali muntu ffe gwe tugenda kuttira ku liiso nti ate oli waffe oli adifacto waffe tuba tujja kulemerako nnyo. Kuba tulina okulaga ekifaananyi nti nga Mwai Museveni ye bwa protecting abamuliraanye abamwetoolodde ababba ssente y'omuwoomusolo, agamba ono tumuleke, ono twalwana naye bwe bityo. Ffe tugamba nti owaffe ate tujja mukolako nnyo okulaga enjawulo. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko ewa Roopu amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi, njagala kubeera nga nkutwala gye buvuddeko nakulaza akatambi ng'omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika Bwanika eyabbya yunifoomu y'Abakadaama n'agyesala ne kifaanana akanambeeya n'atunula nga oba oliawo eky'okuttale. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti
Joel Ssenyonyi mujega. Joel Ssenyonyi tamanyi bya bufuzi. Joel Ssenyonyi tayina kya mugamba. Ebigambo bino nno bimuzaalidde akabasa. Ebigambo bino bimuzaalidde akabasa. Wabula nga sinaba kubeera nga nkutuusa mu bigambo bino, njagala kusooka nzijewo buno obubaka. General Yoweri Kaguta Museveni eggwanga bwe yalibala si bwe litambula. Dwaki nti eggwanga lino baali wugulaza nga litambulira ku TV ne radio. Wabula olunaku olwaleero bannayuganda bongedde okubeera nga babikuka obwongo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabagamba nti ffe twagala kusooka kulabisa muve ku by'okuggyako Museveni tusooke tulabise. Bwe tunaalabisa buli munnayuganda ategeera amazima. Bw'anaategeera amazima amanye kyabadde afiirwa, kye babadde bamukwese, obusungu ye kennyini bujja kulinnya bwokka. Kakati ke kabi oba oliawo akagudde mu bakulu mu State House. General Museveni abadde nga azannya stunt, naye nga stunt zazannya zikwata. Olunaku olwaleero buli kye bagezaako kola generation ndala. Abaana babuufu, abaana bategeera, abaana bamanyi diversion, abaana ekigambo diversion bakikwata bukusu. Nti buli gemu gye baleeta abaana balaba ne bagikubirawo neefa. Kakati kino kibeera liikiriza nti emizannyo gyabwe oba oliawo giganye okubeera nga gigguka. Kitadde oba oliawo obulimba bwabwe mu matigga nabo bennyini oba oliawo ogenda maaso n'okubeera nga bafiirwa. Eno enguzi gye mulaba tebaagala goba bantu baabwe, naye eggwanga bannayuganda ku social media ne ku ttaka babatadde ku nninga. Kale nno kino kifuuse threat gye bali, kyokka nga tebakyalina kyakikolera kubanga tuli mulembe omuzuukufu, tuli mulembe ng'agukulembera. Generation leader yagamba tulabise, kozesa kamera yo, kozesa simu yo olage kyolinawo. Ontegedde bulungi. Oba oliawo njagala kubeera nga nzigalawo n'akatambi ka Basekezi Joel Ssenyonyi akatambi ng'oba oliawo omusajja bamutuuza mu bigambo byayogera ng'avuma leader of opposition Joel Ssenyonyi. Njagala nkulekera akatambi kano, njagala kubeebaza nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde, gye natandikidde okutuuka wano we mmalidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Mukama Katonda takuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo. Ekifo kye baagala okunzigyamu saakivudde mu mwendi. Kambabulire mukulu Ssenyonyi, nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament. Nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa. Ekyo kitegeeza oli mujega. Kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi. Ebigambo byeyogera tojja byetonda enkya ng'oyogedde bingi. Ekikolwa kya Ssenyonyi kitegeeza nti mujega. Kitegeeza nti ebyobufuzi tabimanyi. Naye basajja mmwe layisinsi y'okuvumanga abantu abalala mwagijjawa. Mwagijjawa ffe abantu abalala gye tutasobola kugifuna. Gye mwagijja baweesayo bbiri zokka aba NRM ne bamukomba mabina ba NRM. Nti owa NRM akkirizibwa okuvuma kubanga ye alina layisinsi. Ne mukomba mabina Bwanika akkirizibwa okuvuma kubanga naye alina layisinsi. Naye ng'omuntu omulala ne bw'avaayo n'amusongamu busonzi lugalo nti bannange wano sikkiriziganyizza naawe. Nga batandikirawo okulutongoza oluyimba nti mulabe bahuliganizi. Abatalina mpisa, abatalina muntu yenna gwe bawa kitiibwa. Naye nga ye olufuna akazindaalo okwanikula ku bayita bahuliganizi abayogedde mu bukkakkamu nga bamwadressinga. Abamukubisa facts nga bamwadressinga. Ate mwana wattu yajjanga huligani era najjirayo ddala character eyowa huligani. Bannange huligani tekitegeeza kwambala butishaati buno bwennyambala. Huligani tekitegeeza butasiba ttaayi. Osobola okubeera huligani naye ng'oli huligani mu ttaayi. Osobola okubeera huligani naye ng'oli huligani mu suuti. Bano abasajja be bahuligani abawedde emirimu naye baanoonya gwe bambaza ekyobwa huligani olw'okuba nti tuli bavubuka bato. Ate nga tuli kirini engalo zaffe tekuliko bubbi, tekuliko bulyake, tekuliko bukenuzi, tekuliko musaayi gw'abantu ne bagamba tubambaze ekyobwa huligani, tubambaze ekyokuvuma, tubambaze ekyobutaba balala kitiibwa. Naye nga in actual sense be bahuligani, be bavuma abantu era be batawa abantu bonna kitiibwa. Imagine eyo statement gy'akoze
singa yekolera itongwa yeyetunuzaamu essimu n'agyogera, singa lumbu yeyetunuzaamu essimu n'agyogera, singa asimu yeyetunuzaamu essimu n'agyogera, oba omuntu yenna atali connected ku secretariat atalina bukulu bwonna mu national unity platform wabula nga naye awandowooza ye ng'omuntu eyeegulira data we, ng'omuntu eyasalawo okukozesa eddoboozi lye n'akasimu ke ng'omuzindaalo okuweereza ensi ye, senga owulira bw'ali attached ku Nuupu essaawa eno oba ku Bobi Wine. Bobi Wine abaana bo bavuma abantu, abaana bo bakkakkanya abantu, kyokka ggwe tobagambako, lekeraawo okutusindikira abantu batuvumenga, tokiddangamu okutusindikira abantu batuvumenga. Era singa statement eyo evuddemu zaake, singa ne palamenti yatudde dda, singa ne palamenti yayitiddwa dda, nga n'ekigenda kya kumugyamu bwesige, akakiiko kaali tudde okumuwozesa lwaki zaake kino zaake tekirina mpisa, ebyana ebitalina mpisa bihuuligani, naye Bwanika wuuyo ayise musajja munno omujega, nga ne musajja munno oyo ayina abaana nga nabo bwe bagamba nti balina abaana, nga ne musajja munno oyo ayina abantu abamulabirako nga nabo bwe bagamba nti waliwo ababalabirako, nga musajja munno oyo ayina ekitiibwa nga nabo bwe balwanirira okubeera n'ekitiibwa, naye tatiddeemu wakati mu kamera munnamungi w'omuntu abasatu abaabadde ku mukolo gwabwe n'ayita musajja munne omujega, naye nga gwayita omujega yamwadressinze mu ngeri ey'ekitiibwa era n'ateekako n'erinnya nti honorable. Ye najja oli mujega mu byobufuzi, tonsobola, tolina kyomanyi, wakajja mu byobufuzi. Waliwo emyaka gya covid kyenkakasa ffenna gye tutabala. Ebbanga lyonna Bwanika lyobadde mu byobufuzi wali myaka gya covid egyo tetugibala, kubanga toyinayo achievement yonna mu bbanga lyoyogerako lyobadde mu byobufuzi. Tobeerangako yadde chairman wa LC, tobeerangako yadde ow'amawulire ku kyalo, tobeerangako yadde ow'omuluka, obadde n'ekibiina ekitalondangayo yadde kansala yadde LC, naawe ojjo yasaamirira. Olinganga empuuta ensuule mu butto, olinganga emmese erikka masu, olinganga embwa eri mu ggobe, olinganga emisoto egisinda omukwano. Gwe mujega tonsobola, ze mmaze ebbanga ddene mu byobufuzi, bw'oli mujega nedda. Yemmwe abasooka mu kibuga naye ate yemmwe abafunye ssente oluvannyuma. Toyina ky'oli, emyaka gyonna gy'omaze mu byobufuzi gitte egyo gya covid. Toyina kintu kyonna kyewali oggyemu ng'oggyeko ssente z'obbyenga ewa Museveni, naye ekirabwako ng'omulizi awards ng'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu. Waliwo award etali award naye n'okutwala ababaka abangi mu palamenti eyo ebeera award, oba okufuna bakansala abangi eyo ebeera award, oba okufuna ba LC chairman LC 5 abangi eyo ebeera award. Ebbanga lyomuna lyomaze mu byobufuzi, Bobi Wine yakuyambye n'akufunirayo ka award k'okufuuka MP. Toyina ky'oli, obaddemu ng'ekisiikirize, obaddemu nga makolima. Okula mu byobufuzi kyekikulu, n'eki ky'ofunye mu byobufuzi kyekikulu. Achievement sizo kulw'eggwanga si ggwe ng'omuntu mu byobufuzi kyekikulu. Okulwa e Kampala si kyekikulu, n'ebyewunyo by'okoledde e Kampala kabanga katono k'omazeeyo kyekikulu. Lekeraawo okwesudiya ng'oludde mu byobufuzi. Gwe kyogamba experience gy'olina mu byobufuzi ekutuma kuyita abantu bajega, ekutuma kuvuma musajja munno bisiyaga, ekutuma kwekolanga bitajjansa. Nkusirirawo ssente Bwanika bw'oba onsinga eby'obufuzi netta. Nze nkiddamu, Bwanika bw'aba nsinga okutegeera eby'obufuzi netta, ate nze sirina levo zo. Ne Ssenyonyi weegezezza ku munene nnyo, gwe jangu gyendi nze nzekka yeekolera itongwa. Tutunke, tonnayiga bya bufuzi. Singa wabadde omanyi eby'obufuzi wali kiragidde ku mpuuga. Nze nkubuulira, nze n'ekikopo nsobola kifuula ennyweso. Ekitiiyo nsobola okiyita ejjiiko ennene, ate ejjiiko ne nkiyita ekitiiyo ekitono. Naye n'empuuga obupuuga yakulemye okuwolereza, yakulemye okujja mu bunnya ng'ate yeggwe abadde liida muba muwoleza naawe oli wano ojejembuka n'owanika engereka, oli wano owanika obulevu obw'envi, nga n'emabega ekusakaatidde wazzeeyo envi, naye ng'olina n'abaana ng'okyayogera ebigambo ebitajjansa. Then enkya abaana bo nga bawulira nti naye baakuvumye, ng'ojjo yasaamirya n'obuviibwe.
banvuma kyokka nina abaana nabagamba ffe tuli basinayipa tetukuba atali mu sabbaawa tetuli ba bumundu buno obw'okumansira obumansizi tetuli bakuba masasi gano ga kyeyonoonere yenna yeetadde mu sabbaawa gwe tukuba kakati gwe abaana bonna bakkirizibwa okukuvuma kubanga olaze nti okuvuma muze mulungi era nduumira abantu mwenna okkirizibwa okuvuma bwanika ekivumo kyonna ky'oyagala nga tomuwadde kitiibwa ky'obwa honorable era nga tomuwadde kitiibwa ky'obwa taata kubanga naye mu kujja okuvuma ono azze ng'akimanyi nti honorable era azze akimanyi nti taata naye asoose n'abyeyambula n'abiteeka ebbali asobole okuyisaawo ekivumo kye kakati nammwe mukkirizibwa okumuvuma ne bwe kuba kumukuba nga mumusanze mukkirizibwa okumukuba dawa ya moto ni moto olw'okuba baatulaba nga tuli myaka mito olw'okuba baatulaba nga tuli bavubuka bato ate nga tuli kirini nnyo tewali kyoyinza kutugonnomeka ne kitukwata ne basalawo n'okujja n'ekyobahuuligani ne basalawo n'okujja eky'okuvuma abantu n'emmengo n'ebeegattako mu busiru obw'ekitale nnyo avuma abantu aba Buganda ennono eza Buganda bazoonoonye gwe batakkiriziganya naye gwe bavuma but in actual sense siwulyangako yeekola yayitongwa nti abavumi siwulyanga kolumbuye nti abavumi siwulyangako asiimwe nti abavumi naye ow'omubbo yennyini adedera n'emmengo era nga mmengo ye yamuwagana okugenda mu byampuuga nga be balowooza nti be Buganda bakwata akazindaala atandikirawo okuvuma abaaye ffe bayeekolera tutte ennono za Buganda bwanika yazikuza ekyo bwanika kyakoze kyoleka nnono za Buganda nti Obuganda buladde era singa omunyola ajja n'abuuza nti oyo muki Muganda akolagana butereevu n'emmengo abakama be basobola okumuwulizaako akolanga ani mu Buganda nti nedda talina kyakolanga mu Buganda naye honorable ti honorable kyekyokka nti nedda takoma bukomi kubeera honorable naye mukwano gw'ow'embuga era ye bakukuta tuswalira wabaaye ekyo bwanika kyakola kyekizza Buganda ku ntikko ezo zennono za Buganda bulijjo ze mwogerako ekyo kyekitiibwa kya Buganda ekyava edda ng'enkyolaba Katikkiro yeesimbye mu kifaananyi nga Makolima ng'ali ne bwanika eyayisa omuntu omujega eyayita omuntu omulala omusiyazi akozesa ebivumo byokka ng'ekyokulwanyisa kye naye najja naye asaamirira ng'empuuta temumanyi byabufuzi temwoyerere muli baje gwe kiyenje bwe ntuula okwogera ku politics bwe ntuula okwanalizinga politics gw'oli kiyenje nnyo oli ddandala nnyo kunza ate kyeyoleka lwatu gwe ate ani yawangudde mu lutabaalo luno lwe tubaddemu wali ku sayidi emu ng'omwogezi nga ndi ku sayidi endala ng'omwogezi ani yawangudde ani yasinze okyatweyita oyina ne kyomanyi ggwe ku byobufuzi osobola okwanalizinga ebyobufuzi ne bwe kuba kuzannya byabufuzi bya kigezi tosobola omanyi gwe ojja kulowooza nti obadde ng'obizannya bw'ogenda mu gavumenti bw'olimba nti oliko opposition tekyoleka magezi mangi g'olina kyoleka busiru bw'abantu be wawangaalirangamu abataasobola kukulaba omanyi omuntu asobola okudduka emisinde ne yeewaana bw'atebenta but in actual sense ng'emisinde gino gyadduse n'atuuka okuwangula kyoleka bunafu bwe badde avuganya nabo kubanga omuwanguzi tolaba bw'asaanidde kuwangula kakati ebyobadde ng'osiriwaza ebbanga lyonna abantu ne balowooza nti oli kirini bw'ogenda mu gavumenti bw'ojja ku opposition nedda tekikufuula mugezi kikufuula nti bw'owali oli nabo ate baali bajega nnyo kubanga mu kibiina ky'abagezi gwe tosaanidde yadde okukwata ekifo ky'ekikumi kyokka ate waliwo generation mwe wakulembererangako nze kambanyumizi nasomeranga eyo ebutambala neŋŋenda nvayo naye nga nze yali akulembera neŋŋenda nvayo nenkyusa essomero eddala eriyo okumpi n'ekibuga oba nali wa munana ne mmanya nti eri saali mugezi Justin nali mu basiru kakati naawe Abedi Bwanika tewali mugezi just wali mu basiru era tewali mu kusiriwaza bali wali mu kwesiriwaza bali bw'oba basiriwaza n'obeera successful ku mulundi guno we wagezezzaako okugeziwala osiriwaze ffe ate wawunzise weesiriwaza sisobola kudiscussinga politics naawe
kubanga mmanyi wenkukwata n'onyiiga, manyi wenkukwata n'osanyuka, manyi kiki ennina okukugamba mu budde ki, ku lunaku ki, okusinziira ku ki, okoze ki, era mmanyi wensobola okukukwata n'oliyakitinga. Tonnayiga bya bufuzi gwe. Just oli feesi nkadde mu by'obufuzi. Yemmwe Saala yali wa 9 n'azaala omwana. Tekyamagero kyo kizze ku ssaawa esembayo. Kakati oli wano jejembukira abaana enjuba zaabwe ziri mu kumeruka obumerusinga eyeegudde. Oli mujeganya mu by'obufuzi wakabiyingira. Ono eyakabiyingira asobola okulaba ensobi n'agyogerako ng'ensobi. Regardless mu nsawo ye muyingiddemu mmeka. Gwabiruddemu tosobola kulaba nsobi. Azirongazi balina ke bakuwaddeyo. Kitegeeza experience yo mu by'obufuzi eringanga mu kyomo gwa nkima gwe tutagenda kulyamba tuba twayigidde bwereere. Experience yo mu by'obufuzi teyina kyeyambye ku Munnayuganda, terina kyegasse ku Munnayuganda, era okufaakwo kulijaguzibwa okusinga amazaalibwa go. Naye abantu mwenna mbakubiriza, yenna asanga Bwanika, nayogera ku Bwanika, okkirizibwa okumuvuma ekivumo kyonna ky'oyagala, kubanga yatulaze nti ebivumo tabirinaako buzibu, era naye kyekyokulwanyisa kyayina. Kakati ate omusawo ajjanjaba okusinziira ku sipiidi y'obulwadde. Era yensonga lwaki bw'otwala omuntu ng'aweddemu amazzi, eccupa esooka sipiidi kweddukira ebeera y'amaanyi okusinga ku ccupa eziddako. Ekyo kyajjiddemu kyemuba mwambalanga nga mumwadresi nga mukkirizibwa okumuvuma ekivumo kyonna neekuba kumuwemula, still mukkirizibwa kubanga alaze nti kiri okke. Bwe munajja okumwanikula abajega bagenda kuvaayo bajejembukane. Annange kino ne kino tebawampisa munono kitiibwa, tebalina muntu yenna gwe bawa kitiibwa, omuntu omukulu tebamulaba mu kamwa ng'abunidde. Ffe wano obumwa tubulengeramu n'akamiro ne tukalengeza. Ffe wano kasitooya sama akamwa tukalabamu, era waliwo akabinja akabadde keefudde ak'ekitale nnyo akabadde kalowooza nti kamaanyi nnyo, twakalaba mu kamwa. Twakalaba mu kamwa ate mu ngeri ey'ekitiibwa with facts. That's why tebalina gye basobola tulopa ogamba abaana ba Nuupu bavuma. Wali ogamba waliwo yavuma Ssaabasajja Kabaka Bemba Musota, pressure ye wamukwata n'omutwala mu kkomera. Lwaki nze togunteekako? Kati Mayiga oli looya mulamba. Bw'oba okakasa nti ninawe nali nkuweebuulidde, bw'oba okakasa nti ninawe nali nkuvumidde gufairingi. As simple as that. Hane kyogamba nze ndi untouchable nga pressure Musa na Musa yete yali untouchable. Era omuvumi gwe gwayita omuvumi wadde nga mmwe mwali baamutuma, era ye mwamukwata. Lwaki nze yeekoya temunkwata kyemugamba ndi untouchable? Lwaki kali temukwatayo omuntu nga mumuvunaana kuvuma Mayiga? Tewali amuvuma. Ekyo kye bamugamba kyali. N'erinnya lya Lumbuye nalitongoza nti Wasanya. Gwate bino byakola bigatta ku Buganda olwaleero oba bisaanyawo Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka olwaleero ali mu ssaanyizo. Mumutulima mu mwamutwala mu ggomero naye nga mwamutwala mu ssaanyizo. Mutulima nti mwamutwala mu ssasa naye nga mwamutwala mu ssaanyizo. Lwaki oyo abeera asaanyaawo tafuuka wasaanya ekyo kivumo? Abaayi Molo Mayiga mbeera mu muvumi. Oli najja n'awolereza ababbi, n'atuuka n'okuvuma abantu, n'atuuka n'okwessa aboobi bwa mpuuga bonna, ne mugezaako muluŋŋamya, wabula nga bwe muluŋŋamya abaana bavuma tebawa nnono kitiibwa. Bwanika aziwadde yeebale nnyo bye balireeta ebirabo by'okuwa ennono ekitiibwa aliire wagazi. Nze saagala, nze saagala, nze nnono ate nnina ennono zange, nti yenna eyeekiika mu kkubo ly'okununula ensi yange ng'ate mu nsi yange mwe muli eggwanga lyange nina omugambako mu mbeera yonna kasitamba nga simuweebudde. Nze bwe nkugamba ku miliyoni 5 nojja n'akazannyo kampeebudde nga nina abaana, naye wabba okimanyi nti wazaala tewali mugumba. Oli wabba n'osalawo okumuwolereza nga tofudde ku kitiibwa ky'olina, tugenda kikwambula kubanga ffe wano tukuba tetwagala ogube nakyo. Oba ntegeerekese bulungi ba sweet, ntegeerekese. Kale bino byonna Bwanika ali mu kubikola okulaga Mpuuga mbu teyamutomezza. Alaga mbu ye last man standing.
n'ekyo tekikuwonya. Era Mpuuga yataddewo obukadde 3 amuleetera omutwe gwa Bwanika. Omusajja wamutomezza dda. Ate omuntu omugezi yoyo ategeera ensobi eri mu nsobi gy'ali mu kukola. Naye tukolanga ensobi ebbiri omulundi ogumu. Gye buvuddeko nabagamba nti omuntu ow'amagezi amatono gamuweereza nti genda ogule malaaya ku luguudo. Naye wadde ng'ekyo kyakola nsobi takolerayo nsobi yakubiri kumwebakako nga takozesezza bupiira. Waakiri ne mu ky'obusiru akoleramu ekyamagezi n'afuna obupiira asobole okutaasa obulamu. Kakati Bwanika aguze malaaya agitutte ate agirumbye nga teyeesabise nga tayambadde nveera. Ensobi bbiri mu nsobi emu. Awo wennyini mu kifomo yabadde ayimiridde ensobi. Omukolo ogwategekeddwa nsobi. Kyokka mu nsobi akoleramu ensobi ey'okubiri. Bwanika watomezza omusajja atajjukira n'ogwo omukolo gwo wagupika. Kyokka ng'ogwo omukolo yabadde minzaani epima Mpuuga. Mpuuga yalisigadde nga Mpuuga. Mpuuga yalisigadde nga bw'abadde. Totegeera kyazitowa ogaba akasajja kalina. By the way, ffe tulwana wano naye ng'omusajja oba omuwulira nti ayinamu nti azitowa musinga akweka kaadi ye ey'okweka sayizi ye. Omujega yagenze ku Reddit bagiyita batya Road Toll ng'ekimotoka ekitisse omusenyu n'erinnya ku minzaani ne bapima ne tutegeera nti awukira mulaatiri simuli. Nsawo ya ppamba, nsawo ya byoya bya nswa. Kyokka bw'omutunuli olaba nga azitowa naye bwe yalinnye ku minzaani ne tulaba nti simuli. Era kisa ekyasaanyizzaawo Mpuuga ye yakyeweesereza ng'ayambibwako Bwanika. Oluvannyuma lw'omukolo gwo kwe kugwa kuba baddoze kwepimirako maanyi kulaba oba ozitowa. Najja nze waliwo ababuuza y'obugaalubindi buli omanyi alina ebigaalubindi bye ebiringa ebyabalubbira ebiringa ebyabookya ebyo. Waliwo ababuuza kati Mpuuga ozzaako ki? Ogenda kuba pulezidenti? Ogenda ku Nuupu Party pulezidenti? Oba ogenda kutandikawo ekibiina ekikyo? Ebyo byonna bye mmenye waggulu awo mbisobola. Naye mu kaseera kano ngenda kulwanira nnyo okutakabana mukwano. Musimanyi okutabagana. Mukwano ffe twagala tutabagana naawe. Oyina tutabagana na Uganda ng'ensi ng'ogiddiza ebyagivaamu. Tetwagala tutabagana naawe. Mukola byonna sirinaako kyenjagala oluvannyuma lw'okulaba Turn-Up nga Turn-Up tewali. Nze nategekako ekivvulu ekintu ekyo kyakutuuseko kyantuukako Mpuuga. Nze nategekako ekivvulu nagenda n'enveeyo e Bulaaya. Waliwo omuyimbi bulijjo gwendaba mulabira ku intaneti ng'akuba nenzya ku ground ne mupangisa. Naye ng'omukolo ogwo nteeseteese osabirako girlfriend obufumbo. Nteeseteese okugabirako akaweta will you marry me. Naye wallahi tewajja bantu. Bwe mba nafuna abantu 40 ne kitta kiri. Mulaalo y'okufukaamirira omukazi musabe obufumbo yafiiraawo. Kaakati naawe wabadde ozze n'amaanyi ng'olooza Turn-Up weewera ogenda kukangazza olangiriraawo nkuwemye munnange. Turn-Up we yabuze n'odaivatinga ngera nange bwe nakola ku kivulu. By the way, nsobola obitegeera ate ne kyoyitamu kati nsobola okitegeera. Nze ekivulu kyansala ne nzirayo waka n'emitwalo aga. Mu kivulu eky'obukadde 10 naddayo waka n'emitwalo aga. Naye gye emitwalo 2 gye nasooka okukozesa n'engisaanyawo nzireyo ku 0 gye nasooka okukozesa n'engisaanyawo nzireyo ku 0 n'enzirayo ne neebaka. Nengamba nga nindirira enfambi. Kakati naawe essaawa eno ky'oyitamu nkimanyi Mpuuga. Ekigenda mu maaso mu bulamu bw'essaawa eno nkimanyi. Tolya, ntonywa, amasimu tokwata, naye ya Bwanika gikwate. Ayinza okuba akugamba w'omusanga w'onaafunira omukisa ogumufumita ekiso oba ogumuyiira endomolera y'asidi oba ogumukuba obukyafu bukuŋŋaanye. Essaawa eno omuyaayi ali mu kattu yeekwesa alina obuswavu. Alina okukkakkana.
abadde yeewaga nnyo abadde yayogera nnyo era waliwo n'obusente bwe babye Museveni ng'alowooza nti ono yagenda otulwanyisiza Kyagulanyi ate omuntu yenna asobola okulwanyisa Kyagulanyi so si gwe Mpuuga kati Mpuuga n'obwampuuga bwo ani akumanyi gwe Mpuuga obukulembeze bwe buyinza n'okuba buyina kukoma mu nnyumba yo nga ne Masaka Mukungwe w'oli oliwo mu bukyamu najja ngenze kwebaza Mukama Katonda olw'emirimu gy'ankozesezza naye nga naawe wakoledde tewali yadde borehole nga wennyini wakoledde waliwo amasomero omutali madinisa waliwo amasomero omutali deski waliwo amasomero omutali mbaawo nga wennyini wakoledde bakyamaala amasomero n'obusa nga wennyini wakoledde abaana bakyasoma n'ebitabo ebisalemu awo wennyini wakoledde abaana tebabawa pension namba abazadde awo wennyini wakoledde omuzadde n'oddayo n'omugamba nti peeni enguddeko abula kutta ali awo ajejje embuka nambw azze kwebaza Katonda olw'emirimu gy'amukozesezza egiriwa gwe waakoze omanyi abalokole bagamba nti olumala okulokoka oba otandise bupya essuula yiyo obulamu era ekitabo kyo kibikkulwa bupya mirimu gy'emirungi n'emibi gy'okoledde mu budde obwo gwe Mpuuga obadde tonnatandika era ku Kyagulanyi wano w'obadde otandikidde naye nga bwe nkugambye nti bw'omala okulokoka ekitabo kyo nga kibikkulwa ebibi n'ebirungi ekikyo bwe kyabikkulwa mwasinga ggendamu bibi oluvannyuma lw'okulokoka mu bufunze wajja mu kulokoka ng'olina ebibyo bye weenoonyeza kati wuno Mpuuga era Mwanika azzeemu okugumyagumya akulaga nti asobola okuvumira abantu ayongera kukunnyika nga bwe naggambye nti Bwanika tabangako buyambi gy'oli Bwanika abadde nga kizibu gy'oli Bwanika lwe lumba oluli mu kukutawanya Bwanika lwe lumba oluli mu kukubonya owulira otya kati lya munnange ze nkubuulya wano w'oyolekedde weetaaga bantu balidde emmere obuswavu obuliko enjala todda mu kwekubagiza bakuwa ebifi by'emmere olye bakuwa ensaka y'amalwonywe va mu bintu by'okwekubagiza ubanga gwe wennyini weekwatidde akaso akakubaazeeko obulago weeteeka otya ku minzaani ng'oyagala kwepima na Kyagulanyi wabadde olowooza ki wabadde otunuddewa ne wali kuki ebyo nga bikyali awo musajja wange Mpuuga wali kuki ekirowoozo wakijjawo kukemettererwa emmeeme ati ayina obugambo bwe ayina ka dictionary k'Oluganda kasoma alowooza nti ka dictionary k'Oluganda kasobola okuwangula Kyagulanyi era alowooza mbw amanyi nnyo Oluganda bamuleeta ku TV nanga era okuttyako omuntu ng'okemettereddwa emmeeme bannamasaka bannamukungwe bakemettereddwa emmeeme ne batagenda wa mukulembeze waabwe kakati oluvannyuma lw'okukemettererwa emmeeme ne batagenda wa mukulembeze waabwe n'omukulembeze waabwe emmeeme mukemetteredde essaawa eno wenjogerera akyebisse Mpuuga kale komawoko ku TV oyogere bw'oba musajja komawoko ku TV oyogere nga ne mukongozi wo wuno ali eno kakati ayogeza busungu ayogeza bukyaya ayagala kukuba bantu oyo mujjegga talina kyamanyi ku by'obufuzi yenna Yesu misafaananidde ddala Yuda Isikaliyooti ate nabagamba Mukama Katonda takola nsobi nze lunaku lumu nayambalako akatishaati nga kaliko ekigambo be free nembaako gye ngenda naye wakati mu kugendayo nga nange ndaba sisaanidde kugendayo mu katishaati ako kubanga abantu b'engendo sisinkana babuvunaanyizibwa bannange bwe natuuka wali buli omu ne yeewuunya gyenzija ekirowoozo ekyambadde be free ng'ate era gwe mulamu gwe twali tugenda odisikaasingako kirageeza nti waliwo ebintu ebyevuga byokka bw'oba ku kooloyo ate mu kiseera kyekyokugwa buli kijja kiba kikusuula ekirowoozo ky'obunangoloza kinaakubbulula kikusuula kimala okukusuula ne weebuuza kino kyanzijidde kitya kino ekirowoozo nakemettereddwa nti emmeeme okukyeyingiza mu mmotoka kati Mpuuga lwaki wakemettererwa emmeeme okusalawo okwerinnya ku minzaani kyokka okulinnya ku minzaani tekyali badde kibi singa ejjinja lyoba weepimirako nga bwe buzito bwo naye ng'ejjinja ekyagulanyi omwepimeko kakati oli eyo omukyala akuyita jangu oli emmere nze saagala lyemmere Mpuuga lyemmere
omukyala akuyita jangu olya emmere nze saagala naye abantu bazibu ne Katikkiro gwe nayitanga owange mpawo lazima yalinnyayo abakuwaga aba NRM abaki bonna tebalinnyeeyo era nendaba musajjawo ng'akemettereddwa emmeeme omanyi atunulanga atunudde mu katuli ka ttoyi y'omukyalo naye oyo nno njogera ku Sseggona naye ebintu bino ebyokukubira abantu amasimu olw'okuba baagala kaadi ne mubagaana okujja ku mukolo ogw'okwebaza Katonda bannange kikolwa kya busiru nnyo it is an idios act togamba ne Mayiga ayagala kaadi ya Nuupu n'Omuteeba Siimwogerera ayagala kaadi ya Nuupu ani omulala ayagala kaadi ya Nuupu bonna abatazze n'Amonge ayagala ya Nuupu ne Tayebwa ayagala ya Nuupu bonna ababadde nga babapika abatazze baagala ya Nuupu. Mukwano muleke kuswala kwa mmekukasukira abantu balala ekivulu mwalanga ekituufu kyo kiri mwogwa mmwe mwagukola mwalanga ne kusaawa esembayo ng'enkya mukolo kabeejumbira yennyini ekitereke kye tulina ossaba okululira ku mukolo ate nga kyekikuba drive fedda miraka gyaffe omuyimbi yalabwanga kamusasudde oba yo yekka agenda okubeera ku venue waalina okukole era ne baasi mwe baafulumanga baazisibangamu kateni y'olukuubo sayidi ne sayidi ofuluma mu baasi kuyingira mu kikaali olaba akasasudde ekkoba yekkooyo ateekeddwa okukulabako ng'oli mu venue omugole eyalisabuukuluddwako olwo yasiibye azungala nkwawa aziwunyiriza abantu abeeyo gye muli ffeno nga tuwaga bakube Ssaalongo yuza Ssaalongo ono Mpuuga ayina amaanyi naye nga tewali yaddomu mulaba atambuza ggono Uganda politics ayimiriddewo ku lwa Mpuuga ayina empisa Mpuuga amanyi ebyobufuzi laba Namungi w'omuntu today we are in history making oba tomorrow we are gonna be in history making bakube Mpuuga abawuzi b'obunyama ffe bwe tubadde simwanika yekkayo muwuzi w'obunyama oba saababujjanga Brian White bokka be bawuzi b'obunyama naye waliyo n'abawuzi b'obunyama awo ku ground bakube Mpuuga n'akubanga akuba jjambo obanga azikubira nti oba bubizi bw'emukungwa awo bubizi bw'oku kyalo bonna agenda abuyitaayita munoonya gwakubira jjambo tomulaba bakube Ssaalongo Mpuuga yuza baaba ayine ggono ayogeza ggono ono Mpuuga mulala mujja kubonaabona naye Uganda ebadde ne bannabyabufuzi ne munnabyabufuzi alinganga Mpuuga ayayayaya tetunnamulaba yuza Ssaalongo nga tewali yadde n'omuntu n'omulema n'omu ali mukazi we ali mumuyita switati jangu ofuneko okulya nze saagala buli muntu yannesambye ne Katikkiro kakati alina obuyimba bwakafeera bwakuwa obukolima enze kye natidde si bantu bano neekanze buvumu mu myoyo gye balina naawe bazuulemu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira Yesu Kristo olukaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekibya bakooleza ddala mu kimu laba bwe baamala omummotoga ne baamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye baazimwambula era abo wakati munnange mukwemuukirana ono enninga ezigula omuwendo Mpuuga waabwe ne bankomerera kyokka bonna bakolanga ebyo baakubirizanga ensi nti ndi w'amaanyi tuli bazibu bannange nabatusuza empewo nga tuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omumwa weppono okunyuma abeeyagaleko ne beetaba mu bikoosi bino bakube Ssaalongo Ssaalongo amanyi ebyobufuzi n'alabye abantu abalina obuwagizi e Masaka ne mu Uganda yonna okutwaliza ewamu naye Ssaalongo Mpuuga yasoba ayogeza ggono
Nofuka ekisekeri ente y'abato nofuka ekyokuzanyisa toyagala kulya mukyala ngambye toyagala kulya toyagala kunywa toyagala bagenyi tokyakwata masimu okuba nnyimba zikolima okuba nnyimba zezaamu maanyi okuba nnyimba eziraga nti okakkanye nnyo lya siggwa asoose okusobya lya olaba n'abasibe babawa emmere ate gwe omusibe alyeba oli musibe empuuga wadde ng'oli musibe ng'osobola n'okutambula abasibe bali emmere lya ekyazze ekirijjo kireka ne kijja kiba kyakujja ate kye kibaawo kirekanga ne kibaawo kubanga kiba kyakubaawo lya obusungu tobuteeka ku mukazi obusungu tobuteeka ku baana ly'emmere Ssaalongo ayogeza ggono ayayayayaya nalabye abantu abalina obuwagizi e Masaka ono mpuuga yasoba bakube Ssaalongo bayuze Ssaalongo z'okuka olya emmere kwata n'amasimu ga Bwanika osanga oyina wonafuna omukisa ogukasanga okatudde kayire endomola ya asidi kambulemu kafulume kambule obwerere kasigale nga kali bwerere ng'ate mukalisiza amenvu kadduke ng'ennyina beekunkumukira bane Bwanika kikolimu tolaba Bwanika atunanga kipusi omuyaayo wallahi njagala weetegereze Bwanika weetegereze n'omuyaayo gino egikaaba nga waliwo agenda okufa enkya wallahi Bwanika atunulanga omuyaayo ne bwe yagenda kulippira booda amutegedde kyentegeeza mmanyi ne bwe wagenda kulippira booda n'ogizaalamu omwana wallahi Bwanika atunulanga omuyaayo nedda si kuvuma Bwanika atunulanga omuyaayo kati golaba atunulanga ki amazima Bwanika atunulanga omuyaayo oguwedde emirimu bw'atunula ati olaba omusota ambawe ekyokulabirako ky'omusota omusota Mukama yaguwa olususu olulungi neggwe weebuze lwaki gwesisiwaza kyokka ng'ate olugave Mukama Katonda lwe yakola ng'era lufaanana bubi osobola n'oddukwatako ng'omusota ne bagutta tosobola gukwatako musota kiba kikolimo kati Bwanika bw'omutunuli olaba kasitaani akawedde emirimu ka serpenti akakema mpuuga nti lye ekibala ekiri mu nnimiro wakati e Masaka ani musajja wattu ebizibu ebyavudde mu kulya mu kibala ekiri mu nnimiro wakati e Masaka bimuleetedde kwekweka butalya butakwata ssimu kuwalana bonna ab'omu nnyumba baagala bw'omukubira gwakwata owaaye